abawagizi ba NRM yange musabe nnyo Robert Kyagulanyi akomewo. Nabagamba Bobi Wine wali watali abaleetera kwekuba. Kati emyezi jamaze taliiwo mu ggwanga President Yoweri Kaguta Museveni omwagalwa mu w'abangi n'arangi n'asoyalingi nga 12 naye atanarayira ne bwe yarayidde ba NRM beyuza bekuba tunuulira nono Namere ne Kabanda beyuza tunuulira babuloga ba NRM manya tururi da 25 ba Frank Abao bakaba tibaba wadde kade wayita kusoyalinga naye muraba mwe cash crop yari Bobi Wine kati byo mulimu na kuoganira ku TikTok ku mikutu gy'amawulire na kwesabura no kweyuzayuza murabye ngu bamo basupportinga NRM mu buvuyo we watali kavuyo abatayina kyayogera sawa zino gundi speech ya president gye yayogedde okumala kumpe saawa emu n'ekitundu byabasiimuse ku mitwe tiwali n'abiriko muliku Speaker Mong n'ekibiina kya PLU ndabye true leader ayisaamu amaaso General Muhoozi Kainerugaba gano okkirize we twogerera kati leero nga 15 ogwokutaano wayiseewo ennaku 3 President Yoweri Kaguta Museveni amaze kurayira gwe yena ayisaamu General Muhoozi amaaso oli mu kawungeeziko because kirizogane tuli mu transition kuva mu Yoweri Kaguta Museveni kugenda mu General Muhoozi Kainerugaba lwaki timuraba n'ekineewuunyisa abatali bawagizi baffe ba NRM naye kusayidde endala bo bakiraba naye abali kumpi ne General n'abawagizi ba NRM n'abeefuna ngo bawagizi ba PLU bo tibakiraba lwaki gano kirize mentality yaba abavubuka bonna abanoonya byabwe kulya sente tiwali kirala amaaso gaba ku sente tigabeera mu kutunuulira kike kijja esente zitanajja esente ogenda zifuna obulena wa kuziriira naye sooka otunuulire seefu ye eriruddawa kubanga saawa zino ekiwandiiko Kabanda nkyazo kye yasomye toyinawo okiwakanira toyinawo okijolongera kubanga tiyakisomedde mu makaage yakisomedde ku kitebe kya PLU lwaki mulowooza katono waliwo agamba ngu Anita Mongi takoze sente azikoze naye ebyo butawagira Anita Mongi biri ku sente biri ku Rolls Royce nedda kino kisinga era bw'olevolingira PLU ku Rolls Royce oba onafuya ekisinde kya PLU mulowooze kusuka kye mulaba